Eno ye Salam TV. So ours spread it, taste it and love it. Prestige Margarine. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kasera kadawa special Prestige Margarine ye tutusako obubaka buno. Bogenda okufuna okuva kati okutuka ku ssaawa 6 kano kadde ka Prestige Margarine ye yawaayo negamba abantu babeeko kye bayiga ku ddiini yaabwe. Banafa ba Prestige ba tugambe Prestige ono ekyokulya ekiwoomu ddala kikutuusibwako Chapa General Enterprises wali mu kikuubo shop number 3 Rafik Building bwe bali. Duka number 3 Rafik Building kye kizimbe ekyo. Banafa abo bwe bakuleeterera ne bakubunyisiza ebikozesebwa ebyenjawulo awaka byonna butto wa Warinsan noodles zino Nala noodles sabuni jama akoteka tosi n'ebirala byonna bikozesebwa awaka baking powder wa Chapa mandashi byonna ogenda bisanga wali mu Chapa be babunya eggwanga lyonna nosobola okuba nti nno obifuna. Nga twabadde ggulo n'olwaleero director wa da'wa mu Uganda Sheikh Yasin Abbas Kiwewa tuli naye nga twongera okutunula empaji eya hijja n'ebikolebwamu yonge empaji ate n'empaji zaamu zo twazirabye eggulo ne tulaba n'ebimu ku byo wajibaatu ebikakata nga si mpaji naye nga nabyo bikakata kakati olwaleero katulabe tunatandikira fadhla Sheikh. Alhamdulillah minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنك ولي ذلك ومولاه فنيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. tumwebaza Allah atuwangaziza nabeeranga atukomezaawo twabadde wano jjo ne tukusuubiza okudda okwadde pulaani zaffe naye tumwebaza nti zikwataganye n'ezizze ne tudda abadde asobola okugamba kyonna kyagambye naye alhamdulillahi rabbil alamin. Nabafunye birungi wakati kati awo era Allah yabatere mu baraka nabafunye emisibbe egy'enjawulo tusaba Allah jalla jalaaluhu abeerenga abagumya. Amin. Mikwano gyange nga ennaku zigenda zitugwako olwaleero ennaku z'omwezi ziri 20 mwezi ogwa Dhulhijja ogwa Dhulqaada kitegeeza nti tugenda kibayita hijja kisemberera ddala. Era abagenzi b'omu Makka kati Madina yeetandise okujjula okubimba ekifaananyi bwekireeta abasooka Madina ne Makka baatandikidde ddala okutuuka. Ffe naffe ka tuli mu nteekateeka obudde bwonna tukola ki tugenda naye alhamdulillah tusaba Allah jalla jalaalu agenda okututwala naddala bannayuganda nga tetubanguse kibayita hijja. Togenda e Makka n'okola ebintu ebitaliiyo omukisa ofunye gwa bwereere bana bachapa bo bakutera mu sente Salam TV nebikutuusaako omukisa ogufunye wano kutuulawo ku TV yo ogandika ajije ekitabo kyange ntandika okuwandiika nsome eki kyengenda okubeera nga nkola e Makka. Egjo twayawukanye atandise ebintu betuga nti wajibaatu bye bintu mu hijja nga birina okubaamu nga bw'otakikola lwa bugenderevu hijja efa bw'otakikola olw'obuzibu otangirira. Yes. Ziri empaji twagambye nti ne bw'oba buzibu n'otagikola hijja nfu n'ekino bw'otakikola ng'ogenderedde hijja efa ate bw'otakikola olw'obuzibu okikola ki okitangirira. Twalabye ekimu ku byo ne tugamba nti al ihram min al miqat omuntu okuleeta enniya n'anuyirira n'ebigenderako ng'ali mu kifo mu bifo ebyateekebwawo. Ekyokubiri twakomye ku al wuqufu bil arafa ila al-layl tugamba nti omuntu olina okubeera mu arafa gye twagamba nti mpaji naye ila al-layl keyongeddeko okutuuka obudde nga bukoze eki buzibye. Sigamba nti nze bannange ssaawa 9 nze ngenze nedda olina okubeerawo mpaka njuba ng'ekoze eki egudde. Olwaliwo tugenda okutandika ku wajibaati ku nsonga ey'okusatu al mabitu bil Muzdalifa. Omuntu olina okusula e Muzdalifa
era ekyo nakyo bannayuganda tugenda tukikolamu ensobi omuntu nova mu Arafa noyita buyisi muna n'otagenda Muzdalifa bw'otagenda Muzdalifa ng'ogenderedde hijja nfu olina okugenda Muzdalifa n'osulawo oba n'ovaawo ng'oyingidde mu lunaku olulala kitegeeza nti bwe bubanga tuvudde mu Arafa Magharibi etuuse tugenda mu Muzdalifa oluva mu Arafa tutambula tudda Muzdalifa era ebifo ebyo okugenda okuva mu Arafa okutujja Muzdalifa kyekifo Allah kyeyayogerako mu Qur'an naga thumma afidhu min haythu afadha an-nas muyiteeko mu bifo ebyayitwamu abantu Abdusalamu abantu gye bali nga bayita abantu ne kulisti ya Allah nga tebaliiko abantu abayiseeko mu bifo ebyo kulisti ya Allah bali kulisti ya abantu bebayita abantu annabiyuna bibannabbi wasiddiquna n'abogezi b'amazima washuhada n'abafiirira eddiini wasalihuna n'abalongoofu buli mulongoofu ayitako mu kifo kino Muzdalifa okusulayo Allah bw'aba akusaasidde n'otuukawo nga Magharibi ekyaliko ekizibu kubanga gaa nti Arafa olina okubeerawo mpaka njuba nga egudde budde buzibye okujjako nze omu ku batono abasooke Muzdalifa abagisangayo kubanga nti enjuba eyagwa bweti mu Arafa tuli mu Arafa olwali okugwa bweti nga wakedde eddakiika nga tubanaye tugende Lidikale tukulembera mu bwangu oliwa mukisa Lidikale yatukulembera ogera mu dakiika nga 15 nga oliwa mukisa Muzdalifa tutuukawo tukola ki Muzdalifa tugenda kusulawo bwe tumala nga tetunaba kubambanga nti tusulewo jjukira nti mu Arafa tewasaliddeyo Magharibi neisha togirina tugenda kusaala Magharibi e Muzdalifa era akasatu bakime swala tusale isha era akameka kabiri eyo ibada yawe kulibwa Muzdalifa tekulibwa mu Arafa bwe tumala tugenda kulonda wa amayinja ge tugenda okulonda 7 tewali kikuganda kuteekamu nnyongeza noweza amayinja nga 10-11 lwaki tigayinza okukugwako mu kkubo naye agagenda okukola omulimu getugamba ku olwo gaba amayinja 7 bwe tumala okugafuna amayinja gaffe weebake waliwo hoteri seeka tewaliwo hoteri waliwo mufaliso tewali mufaliso waliwo ki mayinja na musenyu naye weebake bwetyo hijja nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagiyigiriza Muzdalifa oyo okusikira ekiyama bwe kigenda okubeera Muzdalifa mu hijja mwonna kyekifo ekikusikira obutuufu bw'ekiyama bwe kigenda okukola ki omuntu nga yeebuuza nzira wakati buli muntu obwongo bwe bumwesiba ne yeebuuza ow'okudda nga takola ki talabayo mpaka lwe bajja ne bagamba nti yita wano ate ogende gy'okola ki gy'ogenda ekyo wajibu mina wajibaati alhajji olina okukikola olina okusula Muzdalifa oyagala toyagala abayita obuyisi mutandika okuteeka question mark ku hijja zammwe kubanga at least kale waakirivaayo ku ssaawa nga 9-10 omuntu avuddewo ssaawa 4-5 naawe teeka question mark ku hijjayo ensonga ey'okuna nga yo wajibu mina wajibaati alhajji teeka kirina okuba mahijja almabitu bilmina omuntu okusula emuna sigamba kutuuka muna wabula okusula luddawa emuna awo waliwo ennaku zaawo zisobola okubeera 3 zisobola okubeera 4 olunaku lw'omunaana abantu lwe bayingidde mu hijja ekifo ekisooka nga hijja etandika muna webatuukira ku lunaku olw'omunaana mwezi gwa dhulhijja emuna waliwo ki emuna mubiriwo byebintu ebisatu bye nagambye ebitutwala e Makka dhikr kwogera ku Allah ekyokubiri swala kusaala ekyokusatu dua kusaba era awo mujja kulaba mwenneeno mbadde nga muli mu bifo byanjawulo naye munanga Allah abakuŋŋaanyiza mwenna bannayuganda muli mu kifo kimu si bannayuganda mwekka n'abafirika kubanga tubeera mu kyalo ky'abafirika wano ku swala y'emuna gye njagala okubeera nga nkoonako tujja kusaalirawo ndo eswala ejja kutandikirawo eba ya dhuhuri ne asiri neziddira oluvannyuma bannanga batulaba mwegenderere ku swala y'emuna
muna tusaala buli swala gye tusaala subuhi tusaalira kabiri tezibaako na qabliya tezibaako za sunna bifo ne dhuhuri tusaalira kabiri mu kiseera kyayo tetugigatta ku asiri ati wali kugatta dhuhuri mu kiseera kyayo nga tugisaddeera kabiri tekubaako qabliya sunna before ne baadiya ne sunna after ne asiri era kabiri mu kiseera kyayo tetuyinaayo sunna before nga bwe kimanyikiddwa kwa asiri magribi era kasatu isha era kabiri tetuyinaayo sunna before ne sunna after ago ge mateeka g'emuna teweetumiikiriza n'ogamba nti nze seeka yagambye tutwala kusaala kansale sunna biri ebintu nabbi sallallahu alaihi wasallam yaleka abirambise nabagambye nti kibayita hijja ibada nsibe tetwongeramu byaffe luyongeramu ebibyo nga hijja yejja kujjako question mark tubeerawo olunaku olw'omunaana ne tuvaawo olw'omwenda n'olw'ekkumi olw'omwenda tetubeeramu arafa olw'ekkumi lugendo tulubaawo k'ekitundu kubanga obudde bugenda okukyanga tuli Muzdalifa ne tukomawo emuna tugenda kukola mirimu gya lunaku olwo olw'ekkumi abaana babagenze Makka fabiha wanima abaana abo bakubye ekiwaji nakyo kirungi tukomawo emuna tusulawo ekiro ekyo eky'ekkumi ekikeesa 11 tukolawo emirimu egyo nga bwe tugyogedde esatu enkeera emuna wetusinzira ku lunaku olw'11 ng'eno yidi yasuze ewedde tuddayo okukuba ebiwaji bisatu gana manja ge twajje Muzdalifa twakubye ku lunaku lwa yidi ekiwaji kimu jamaratul aqaba al kubra nakyo tugenda kituukako ekiwaji tukuba kimu ekiwaji ekinene kiri ekiranye Makka bw'oba ova eno muna ekiwaji ekisooka okiyitako n'ekiwaji ekyokubiri n'okiyitako n'okuba ekyokusatu ekinene ne byonna byenkana mu sayizi kati bw'oba bitunuulidde kati ku lunaku olw'11 lwe mbaddeko nti osula muna n'ogenda n'okuba ekiwaji amayinja ogajjeewa agali wagamazeewo agali wagajjeewo gajja muna gano gajje muna ojja ganoonya nga togalaba n'ogateeka mu sente zo jja zigateeka mu bagule kubanga waliwo abagatunda gamba ekituufu nti oganoonya ne gakugula naye nga fuba okulaba nga amayinja ogafuna amayinja 20 mulimu ku lunaku olw'11 okuba ekiwaji ekitono ekisooka n'ekyowakati n'ekiwaji ekinene buli gyekiwaji amayinja 7 okomawo emuna oba tonnamala okomawo muna n'osulawo ekiro ekikeesa 12 12 era n'ogenda n'okuba ebiwaji byo bisatu nga bwe wabikubye eggulo limu buli kiwaji amayinja 7 awo Allah jalla jalali yatugamba nti faman taajjala fi yawmayn fala ithma alayhi bw'omala okukuba ekiwaji obanga obadde emuna ennaku 2 ezo zetwogedde 11 ne 12 n'ogenda e Makka fala ithma alayhi tolina musango waman taakhara ate bw'oli bwagamba nti anze ngenda kudda emuna mbeerewo olwo 13 naye talina musango bw'oba ozzeeyo olwo 13 olina enkeera okuddamu okukuba ekiwaji era emirundi emeka 3 ezo ennaku bwe ziggwako 3 olwo muna omusiibudde mulina mwaka gujja tambula ogende luddawa e Makka okubeera emuna okwo kwe tugambye wajibu tuteeka bw'okireka ng'ogenderedde hijja nfu bw'okireka olw'obuzibu n'olwala ng'olina okubeera mu ddwaliro olina emergency gy'ofunye nga tekulebusobozesa kubeera muna okutanga okutono twagambye nti mbuzi wajibu endala arramiyu okuba ebiwaji byetwogeddeko tibannanga ebiwaji ebyo si katemba titugenda katemba ate biina ensomesa yaabyo gwetogala nti nja bikuba omulundi gumu male oba ntandikire ku kino kusooka male oba kankikuba amayinja 6 nedda bino byaffe ebyobusiraamu byandagiriro nabbi yatugamba nti khudhu anni manasikakum ku lunaku lwa yidi olwa 10 yakikuba amayinja 7 ekinene olwaddako 11 amayinja 20 mulimu buli kimu 7 olw'12 20 mulimu 7 oba waddeyo olw'13 Allah waman taakhara fala ithma alayhi bw'ogamba nti mbere y'oku lw'13 era kola kintu kyekimu ne Allah yagamba nti limani taqa condition eyo Allah giteekako nti okubeerayo olw'13 olina okukakasa nti okikoze ku lwa Allah omutima gwo guliko ani mu bifo ebirimu byenkakasa nti haji nga sikutiisa nti bikaluba mu hijja muna byenkakasa nti bikaluba ani
mu buli kimu. Allah asasire Haji Azizi Kasujja. Allahumma fillahu. Namusanga ke munanga asimbye toilet ngalinga wa 30. Ambassador wa Uganda mu Saudi Arabia. Nga asimbye toilet nga nenga bobala abantu alinga wa 30. Nenga saze wali ku ibade kati be basajja abo. Gwe nawe ngoli Uganda eno oli musubuzo oli mukaduka ako no gamba nti abo tibalina kye bakolera dini. Ekyo kyokka kimumala ne bwatakola bidala. Kati muno oyo Allah ganti limani taka wakaluba. Era wemba jembamba gamba nti abaganda bange temwekalubiriza. Bobanga so o 12 Allah azikuwadde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaganti Allah ayagala nnyo omuntu okozesa olukusa olumukuwereddwa. Bakuwa olukusa bukulanga olukola ki olukozesa. So nze abange mbadde ku 12. Ebiwaji baba bamaliriza. Kiri ekyetteeka na kiba kimaliriza nga tugende e Makka. Kati biwaji ebyo tugambye nti nabyo byatteeka okubikuba. Bw'otabikuba hijjefa. Biwaji bino omuntu omulwadde oba omukadde atasobola kutambula kubanga byakutambula okugenda webiri asobola okusigira nenga nti Ajja Abdusalaam amayinja gagano gento nkubira ebiwaji awo totanga ne bw'okireka mu bugende bunogana sijja kikuba okutanga ehijje banfu ate bw'ogamba nti sijja ne bwomba nnyina obuzibu sijja kikuba tebakinkubidde otanga embuzi. Wajibu ey'omukaaga alhalq wa taqsir. Omuntu ali mu hijja sign ending akabonera akalaga nti umaliriza hijja kuba kusala kw'enviiri oba okuzikendeezaako okuzimwa n'ozimalako oba zikola ki ozikendeezaako omusajja ke kabonero ne bwoba okoza umura kubanga tugenda kulaba hijja ze tugenda okukola kakabonera akalaga nti kati emikolo ogikoze eki ogimaze buli lwomala nti bino mbimaliriza hijja ewedde ng'olina kusala kw'enviiri omusajja omukazi okendereza ku kadari umula obuviire bwenkana ng'olugalo era oba obukwata butono bwe buti n'ebyo ku bibiri ki ekisingako okuba ekirungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakola hijja ne basahaba be mulimu abaamu enviiri ne bazimalako abala ne bakendeezaako. Bwe baamala okukola ebyo byonna nabbi n'asoma edduwa kubanga nabbi buli kyeyamalanga mu hijja ng'asomera abantu bedduwa era bannange mbagamba abantu abagenda e Makka nti buli mu kintu kyonna kye mumala okukola musabe edduwa Allah akikkirize. Nabbi yasabira basahaba edduwa nga baddamu nti amiina naga nti rahimallahu almuhalliqin Allah saasira abamwedde enviiri ne bazimalako ne baddamu nti amiina. Sahaba munawanika omukono naga nti walmuqassirina ya rasulallah n'abakendeezezaako nabo basabire. Nabbi naddamu omulundi ogwokwe naga nti rahimallahu almuhalliqin Allah saasira abamwedde enviiri ne bazimalako. Olina kimuluma kubanga yali yakendeezezaako bukendeeza naga nti walmuqassirin n'abakendeezeza nabaddamu ogwosatu naga nti rahimallahu almuhalliqin Allah saasira abamwedde ne bakola ki oli bwe yadda gamba nti walmuqassirina nga nabbi amaze okusabira abaana emirundi esatu nabbi ga nti walmuqassirin n'abakendeezezaako nabo abo Allah basaasire. Kitegeeza nti bano baafuna okusaasira kwa Allah kwa mirundi emeka esatu gwakendeezezza olina okusaasira kwa mulundi gumu. So halq wa taqsir wajib kino okubeera nga kiri mu hijjayo bw'otakikola ng'ogenderedde hijja efa bw'otakikola olw'obuzibu era otanga. Kikoleddwa ddi? Kikolebwa mu kasitooka kasa nti hijja ngimaze ku lunaku lwa Idi olw'ekumi mwezi gwa Dhulhijja olina okulaba nga enviiri ezo zisalwako nga mmaliriza okuba ekiwaji ekinene obanga sinaba okola ekimu ku bisatu kubanga kyekiwaji kino okukubwa nzoga nti kanzisaleko nga nakuba ekiwaji jamaratul aqaba al-kubra ekiwaji ekinene nobanga okimaliriza n'osalako kansala enviiri ebisigadde n'obikola nga n'ihirami oziggyemu osobola okugamba nti kamala okugendera ddala okukola twafu lifada n'okola twafu eyo ya hijja kitwagambako nti mpaji mu mpaji za hijja bw'omaliza Safa ne Marwa n'osala enviiri era osobola okugamba nti nkubye ekiwaji twafu lifada ngikoze kamala okugenda n'okusala kansale byonna bisatu n'omaliriza obikola n'osala enviiri. Kyonna ky'osobodde okukola ku bino ebisatu osobola okusala enviiri era nova mu mizizo. Ekisembayo min wajibaati alhajj mu bintu ebikolebwa mu hijja nga bya buwaze tawaafu alwada tawaafu okusiibula Kaaba okusiibula Kaaba eyo bwe tuba tugituukako nga twakagendayo mulimu okusooka ogikolwako kugyetooloola. Emizikiti gyonna egisigadde wano egyaffe egy'e Uganda n'egitali ya Uganda
bw'oguyingira mu osobola kusala raka 2 bazita tahiyatul masjid ne ku haramu e Makka bw'oyingira ku Kaaba mulimo gw'osooka okukola ng'oyingidde omulundi gwo gusooka kwetoolola Kaaba. Kaaba nabaga nti bwe tuba tugyetoolola etubeera ku saidi yaffe eno eya kkono. Ebintu by'obusiraamu byonna tubikola na ddyo. Bwali okyegendereza abasinga era gwe essawa yo gyambadde ku ddyo na bangi ddyo era baga nti nfunamu empeera kituufu ofunamu empeera naye Kaaba yate etubeera lwaki tebeera weetoolola kye bayita anti-clockwise lwaki tebeera ku ddyo. Ekyama kiri nti Kaaba eri eyina amasanyalaze agagivaamu gadiringa na mutima gwaffe. Mutima gw'omuntu kuli ku saidi ya kkono. Kakati agano boba kyerenga magnet ne magnet omutima ne Kaaba yo effect ya yeri mutima mutima gye yingira omuntu butoyiza gamanti ate eyite wana ate yo lokubediringa na mutima yensonga lwache tuli ku mukono guno ebera ku mukono gwako ne kyokubiri government boba wakayingira e Makka omulimo gw'osooka okukola tawafu kwetula Kaaba. Tawafu gye tukola eba odigestalinga mu bitabo bya Allah nti otuuse Makka. Eyo sunna mpaji wajib. Bwebera ku umra nga tujikoledde ku umra ebera mpaji mu mpaji za umra kubanga hijja je tugenda okulaba na Uganda hijja ya tamattu nga tugenda okugenda mpaji mu mpaji za umra. Naye tawafu eyo ogamba nti ogikoze nojja nolaza kunywa nti bismillah Allahu akbar. Kibanga omuntu wajja wano ku salamu n'obujjayo visitors book n'asayininga muntu atuuse. Omuntu oyo asayininza abasayinize in nti ayingidde wano bw'aba afuluma nga afuluma omusirikale omutuufu omuntu ono alina okusayininga out nti nfulumye kati sayini in eri twasayininga batukola hijja omura ya tamattu mpaji eno sayini out tawaful wida tusiibula yate kyo kyatteeka bw'otakikola ng'ogenderedde kyateeka bw'otakikola ng'ogenderedde hijja tolina bw'otakikola olw'obuzibu fala kharaji ayino yo baga nti fala kharaji tolina musango n'okutanga tokola ki n'okutanga totanga bino byatteeka birina okubeera mu hijja zaffe. Kaakati njagala tugereko ku kintu ekirala omanyi saagala kubuzabuza musomesa wa test naye kano kankabuuza byonna ebyo byogedde olina wootuuse noyogera nti osobola okukola either okusooka okusala nosala enviiri oba okukola ki okusala siwulidde we kugwa okusala kuli okusala ekisolo saakuwulidde mu mpaji ate ne mu wajibaati sikuwuliddeemu oba weerabidde oba tekulimu seerabidde. Kaakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola hijja abaye mbabuuliza mu abagenda okukola hijja n'abasuubira okukola insha Allah oli yasasudde sente mu office ne bamugamba nti kusala naye tetulina kwogerako neka twagala tukwogereko nga ekibuuzo bw'okireesezza bw'okireese Nabbi yakola hijja omulundi gumu. Hijja gye yakola karani tulina ebika bya hijja 3 omuntu bw'oba onoyirira ekimu ku bino ebika bya hijja tamattu otulagirabye tetunagiraba tetunagiraba tulina hijja gye bayita ifrad. Omuntu anuyirira ifrad bw'aba anuyirira nga ava gy'avudde agamba nti labbaika Allahumma hajja nuyiridde nengenze kola hijja. Abantu abatazze mu kusoma ddalasa y'ensobi gye mukola ogenda n'olanga banuyiriza munno kirala n'oganze yasasula hijja ate nze banyuyiriza ekirala. Nkwegayiridde bw'oga nti labbaika Allahumma hajja ifrad ekitegeeza nti ogenda kukola hijja yokka tolinaako umra. Okuva lw'onuyiridde ogenda kubeera mizizo mpaka ku lunaku olw'omunaana mwezi gwa Dhulhijja. Ogende n'olw'omwenda n'olw'ekkumi lw'oyinza okugivaamu. Bw'otuuka e Makka olina obwaguuga bw'eddembe ku 2 ogamba nti kaŋŋende neetooloole Kaaba toteekako Safa ne Marwa oba neweetoolola Kaaba ne Safa ne Marwa naye era n'osigala mu mizizo nga byokoze bya hijja.
kakati gwogenda kufuna kimu gwe tosala mbuzi akoze ifrad tosala ki mbuzi hijja zino endala kiranu nabbi gye yakola era nze abantu bw'oba osoma ebintu bino abantu basekerera olyaga nabbi gye yakola kyennyina okukola kiranu nabbi gye yakola yanuyirira hijja yawunyulira umra ne hijja qarina ng'abigasse wamu agamba nti labbaika allahumma hajja umratan wa hajja muqtarina nuyiridde okukola hijja ne umra nga biriraniganya kitegeeza ki nti ogenda kutuuka e Makka okole umra togenda kuva mu mizizo mpaka ng'ate omaliriza hijja era nabbi yagamba nti ekintu kyamukaluubirira naga nti singa mbadde wakubeera nga nkomawo naalikoze tamattu kakati gwe mukutarina agasse bibiri ojja kusala embuzi olwokuba nga oba endiga oba ente bunakufu bwe butogeza embuzi bali basala eŋŋamiya n'asala ente ekikulu nsolo nga gye tusala ku dhuhiya kati ekyo kika kya hijja nakyo weekiri bw'oba binuyira byombi obinuyira omulundi guki umra ne hijja kakati bw'oba ebintu ebyo gabe nti osala embuzi ekika ekyokusatu ye hijja ya tamattu bannayuganda ndowooza 99.9 ye hijja gye tukola tusooka kukola umra tunuyirira nga tunuyirira umra tugaa nti labbaika allahumma umrata ekyo nkiddamu ku bantu abali mu ofiisi bw'owulira batuyiriza tugenda kunuyirira umra kubanga tugenda kukola hijja ya tamattu bwe tutuuka e Makka tukola umra ne tugimaliriza bwe tugimaliriza ne tudda mu kibayita tamattu kitegeeza kweyagala okweyagala ki obulamu bw'olimu kati Abdusalamu bwakweyagala oyambadde kyoyagala weesiza akasigo koyagala wekubye ka perfume koyagala nga toyambadde zoyagala buli muntu ajidde wano kibayita tamattu kye tulimu kati bwe bulamu bwogenda okuddamu omukyala wo badde wabagezi n'omukyala wo badde bakuziyiza olwokkirizibwa okubeera naye kibayita tamattu omuntu okubeerawo nga kola ki kati tamattu egyo bw'ogibeeramu ennaku z'ogibaddemu paka ku lunaku olw'omunaana ate ogenda okuddamu okunuyirira hijja olwo onoyiririra wa Makka mu hoteri mwosula noga labbaika allahumma hajja mu hoteri mwennyini mwosula kati ekyo Allah yatukyaga nti faman tamatta'a bi umrati ila alhajji omuntu bw'abeera mu tamattu between umra ne hijja famastaysara min alhaddi asala ensolo faman lam yastati' sente z'ensolo bwe ziba zaabuze fasiyamu 3 ayyamu fi lhajji ng'oli mu hijja mwennyini omwe ennaku z'omu hijja osiba ennaku mmeka 3 wa 7 idha raja'tum ne bw'okomawo e Uganda n'osiba ennaku 7 n'agamba Allah nti tilka 10 kamila ne ziba ennaku 10 naye olunaku lw'e Makka olumu oddusiba okimanyi kitegeeza awo tugenda okutandikira program ya da'wa special tusoma ku hijja ebibuuzo byammwe nabyo bijja kujja mu maaso eyo naye katuwummulemu katono tovaawo So ours pretty, taste it and love it. Prestige Margarine. And cut. Good show, everyone. I can't believe the season's nearly over. It sucks. I mean, I have no idea what I'm going to do with all this time on my hands. That's a big deal. Yep. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby, don't know. You
can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. My friend, just enter. Everyone now has all access to Pearl Magic Prime. Kasim, give this man some biscuits. They are over. They are over. But you see these people here, they are on GoTV Plus, like you. But now they can watch big shows like Sanyu, or they can watch Beloved and they cry. So my friend, from now on, it's more magic to Uganda's best shows on GoTV Plus. Loza, sango obadde ofumba kyaggulo oba ekyenkya ng'esa afumba naggwamu okola otya? Oba tugeze obadde okozesa kuuka masannyalaze ne gagenda okola otya? Eno y'ensonga lwaki Ridex weeri. Ridex eyamba bakasitoma okubafunira gaasa afumba mu bwangu obw'ekitalo nga tebavudde na waka. Funa MyRidex app ku Google Play Store oba tukyalireko ku www.myridex.com oba tukubire ku nnamba yaffe n'etali yakusasulira Noti 8 noti 11 35 noti. The government of Uganda, in collaboration with the International Telecommunication Union, ITU, welcomes you to the Global Symposium for Regulators, GSR 24, taking place at the Speak Resort and Convention Center Munyonyo in Kampala from July 1st to 4th, 2024. The Global Symposium for Regulators is an annual event organized by the International Telecommunication Union, ITU. The GSR brings together 700 international delegates, including the world's telecommunication and information communication technology regulators, policymakers, and industry stakeholders. Let's work together to promote regulation for impact. Welcome to GSR 24 Kampala. Better steady, be better. Madde manyiko gano kwate essimu yange semakula ninga mwana wo ku kyalo gwe twakola naye. Wagandira ddala okutereeza essu kutuweereza ssente tutereeza essimu yo kati layini yo tugenda gitemako. Tamanyi munnange naye nanti mbadde nkuweereza ssente ku ssimu yo by mistake. Munagaranga Onesmus tokunyusuka Josephat omuntu owasomera nawo mu primary school Honorand Road. Of course, many of them will come in that direction. I hear OBs talking about homeschooling. But yeah, your landlord, most of your landlords are still your parents. But now in this particular errand season, most of the scammers are doing their best to earn what you have. So better steady, be better. Boss in this steady. PUBA in partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, Stanbic Bank, and NBS. So ours Pretty, taste it and love it. Prestige Margarine. Naam, alhamdulillah. Kukulisayo nateje tuvudde mu bubaka obwo nyongera okujjukiza Prestige Margarine ne products zonna eza Chapa General Enterprises nga bano bannaffe batuyambako okutubunyisiza ebyo byonna ebikola mu ebikola waka byonna ebikola waka. Prestige Rinsan Buto, Nala Noodles, Tosi, Jama, Bibiriti, Tili, oba Kasuku, buli kimu byonna mbikwebaza gwabigula era nobikozesa awaka bebatuusa ku programu eno tuli ne Sheikh Yasin tugende maaso. Bismillahir Rahmanir Rahim. Atweyongerayo n'okubeera nga tukenkuka mu hijja tuleke kukola bintu bino nga byatuguddeko bugwi.
nasangako mukyala e Makka lumu yalina mukyala gavumenti yali batutte naye nga tebalinaako abakulembedde ali ku Kaaba naye yambuuza nti eno ye Kaaba nga Munnayuganda nga tabimanyi yagamba te yagamba nti this Kaaba yali mukyala nga akutera omugongo kati bwe tulina ebintu bye tulabidde mu Makka bwe bano abasala mu TV mubeebaze nnyo ne bacapa mubeebaze okubeera nga baleetedde kati hijja tugikusomesa ng'olinga agiraba. Is this Kaaba? This Kaaba watu weyambuuza ng'abuuza nze bangi abo tubalabye ajja Abdusalaam bangi abafaanana bwe batyo ng'agenze talina kyamanyi naye kakati wano osobola ne bujja n'oga nti musomo ngwagala bajja okugenda naye mutuufu Seeka omanyi twogera kuno nakuli muna nsonyiwa muga oyo naye ayingira mu Seeka naye ebimu nina examples Seeka waliwo abantu bangi mubakubiriza mukoze ekisoboka mweya you played your part naye baga abantu abatuuka okugenda okukola hijja nga baganya okusoma ne batasoma njagala kuwa example emu sigenda mwogera linnya sigenda baali babiri naye amazima nga banene mu butuufu babiri bombi baali babaka ba parliament bagezi nnyo baba bagezi nnyo tutuuka tugenda bate balina ekibinja nga onagamba nti bayise mubamuzaata naye bamuzaata ndooza baba bayitanga bajje basome nga tebakola ki tebagenda ne tugenda okukola hijja kakati kyansinze ennyonyi gye nali nyina okugenderamu yafunamu obuzibu neŋŋenda ne batusuza mu hotel neŋŋenda nkeera kati neŋŋenda nabo naye nga ekibinja kyabwe kyatambula bode basigala baga nti hatujja kujja Sheikh Amusore olwokuba sigenda boogera mannya kawo njogere ebyaliwo tugenda tutuuka Addis kapasite gye nalimu yali ya VIP era batusuza kubanga twatukosa ndozaali 12 dakiika 4 ez'olweggulu ate nga tulina kugenda enkya saawa 2 ne batutwala mu hoteli ennungi n'abalala bano ne babatwala mu hoteli naye ffe twasula nabo ba MP bano kyake amazima tutuuka tumaze okugabira bakuba essimu bankubira ne bajja mu ruumu yange nga tebalina amusore nga tebalina kye bamanyi kati omanyi tubadde bizinesi sobadde gera kusoma kakati tamanyi wadde okusoma okusiba hirami tamanyi wadde okunuyirira era anuyirira wa nga tamanyi kakati omuntu kiko ekyo ali biza ate munnange omuntu kiko ekyo kyabanoonya ekintu ekyo kumuyita haji tiyagendako e Makka noga nti akoze hijja era Allah yansaasira nti nze nafuuka omusomesa waabwe naye era jjukira tukooye olina okwebaka bannanga bagale banga batulaba ebintu bino bibiri nkusaba bwobanga tokimanyi tokyepankirangako hijja ne bwobanga seeka nga togendangako hijja togikolanga mulundi gumu 2 3 togyepankirangako ekyokubiri abamufunga afudde ebintu byonna ebifuga omufunga amaze okufa dokita omugaso gwe guba mutono n'ebiddirira okuva kumunaaza kumuzinga kumusaalira kumuziika temubyepankirangako nga tobimanyi ebyo bibiri ezo ibada bbiri nzikutegeezezza hijja eswaziza abantu bangi abawalimu ffe wano Uganda twayagadde ebintu bya layisi oli antwali layisi aseeka layisi ero ojja kufundikira mu layisi ajja kumala afuuke wa bbeeyi kubanga bw'oba owulidde bye tusomesezza kati ojjaganiza hijja sirina saakola omwaka guno nyina gwenzizaayo omwaka guno yazze tumuze ebyo bamukozesanga tebiriyo mwaka gwedde yaliyo kati n'omufu nze wammwe Butambala wennyini tuziisa abafu abawera ne muba muteekako ettaka mugenda okulanga ettaka liguddeyo bamutaddeyo bubi batandika kujjayo ttaka badde nomanyi obuzibu obubeeraawo ekintu ebyo bintu bitira tumubyepankirangako omulala baana bino boga nti abaana b'omufu bagenda okusaalira kituufu busiramu bwe bugamba naye nga abitegeera omwana yasaalira kitaawe takibira 8 ne bamaseeka waliwo ababikola naye nabaga nti abantu mubabulire takibira 8 biki bye babasoma kubanga zino nnya bye basoma nabo babikola ki kati ziri ezeyongedde kumubabulire bye babasoma so si kukuba bukubi nga tosomesezza abantu obusiramu baleke bufula katemba bannanga ebintu bino
nga bwogamba nti yasoma amateeka n'agakenkukamu twabisoma twabikenkukamu ffe bye twasoma era tubimanye so kati yehijja gye tusomesa njagala tugende kati tutugenda mu bibuuzo tulabe shurutul hajj omuntu agende Makka biki byalina okuba nga alina okwakulizo ki bwalina okubeera nga alina asooka agende Makka mu bufunze ekisooka omuntu agende Makka alina kuba musiraamu Jofra agambye ono nzisobola kugenda Jofre tagenda Rozi togenda Betty togenda kakwakuliza akasooka ngo yagala ogende Makka olina okakasa nti ndi musiraamu ayeyatula n'olulimi Jofre yayagala shahada gitolera ate kiriyo asooke gitolera eno nga tanagenda kukaba tewali munene mu nsi gwomanyi nti talina shahada yali atuuseko kukaba tekiriyo Allah agande bagendo bategeeze nti anna Allah bari'u min al-mushrikina wa rasula Allah bagira bakomeyo era wali ng'oyingirayo wagande ni muslimina faqat wano wayingirayo basiraamu ki bokka so ekisooka olina okuba ng'oli musiraamu si busosoze kifo ky'abasiraamu ekyokubiri al-aql tetutwalayo mulalu bw'oba olina omuntu ngo omutwe gwatabuka togaa nti museka mu mutwale Makka ajja kuteererera Makka tutwala omuntu ng'akola obwongo 100 ku 100 siga nti olwayo waali ekyataliiwo alina okuba nga ategeera ekyokusatu albulugu omuntu alina okuba nga mukulu abaana bato bagenda Makka nebagenda nga balambuzi akoze hijja Allah n'agikkiriza alina okuba nga muntu mukulu asobola okwawula wakati w'ebintu kibayita obukulu tekitegeeza bukadde wabula alina sayini eziraga nti muntu ono akoze eki akuze ekyokuna bagamba nti al-hurriya omuntu ono alina okuba nga si muddu tafugibwa toyinza gamba nti omusibe tumugye luzira agende Makka omusibe alina amateeka gamufuga agawa ageruzira taata waffe twamusulidde hijja ataali luzira seeka mugende mumusabira talina hurriya eddembe olwo takyakola ki takyalina muddu ekyo ensonga ey'okutaano baga nti al-istitaa oba ogenda Makka olina okuba nga olina obusobozi bangi abatutuukirire ne basaba hijja tebagisaba nange taata wange tagulanga ku nnyonyi teyagulako ku nnyonyi kaakati hijja olina okuba nga olina obusobozi bwa mirundi 3 obusobozi omubiri nga mulamu gusobola okukola emirimu gya hijja ekyokubiri obusobozi obwa ssente zikutwala okutuukayo n'okukubezaawo ng'otuuse eri obusobozi bwa ssente ekyokusatu obusobozi bw'okwerekereza kubanga ohijja ogenda kwerekereza ekitono ogenda kwerekereza obudde wiikisi 3 ekitono kati obwo obusobozi bwa mirundi 3 olina okuba nga obukola ki bino ebintu byonna byetwogedde kutoyinza gati kitekeeza yange byenagenda bikola lunaku lumu nedda tubikolera kwagala kwa muntu ola tubisomesa tubikola Annabi sallallahu alaihi wasallam byabisomesa ensonga ey'omukaaga ennyo eba nnyo ku bakyala baga nti omukyala bwe bagenda alina okuba nga alina maharamu ye muntu nga amuzira kitegeeza taata we mwannyina baawe bamanga oli takisobola gigamba nti ate nyina relationship gye nyingiddemu eri esukka ku ya bulijjo n'omukyala wa gundi alina okuba nga amulina awujja waliwo ekibuuzo nti seeka kitegeeza bonna bemutwala balina abo nedda tebabalina naye baga mu busiraamu balina rufqatu amina omuntu okumuwa omuntu omwesimbu era kyenna basomesa wano nga mbasomesa ne baga nti omuntu atunuulira ani gwani gwagenda okutambula muwala we oba mukyala we baga nti almaru ala dini khalilihi omuntu ategeera nnyo kwamawuli enneeyisa yoona amututte none ebitira okufaanagana ekyokubiri kino ekya maharimu ekyo mu busiraamu waliwo ebintu nga tubisomesa naye nga tebikyakola byavaawo kiringa ekyobuddu edda bwe twasomanga nga tusomesa omuddu naye omuddu wali ludda mu nsi tewakyali muntu gwe bayita muddu kati ne maharimu eno kyaliwo ku mulembe gw'ekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam obulabe nga bungi nnyo naddala eri abakyala omuntu kizibu kuva wano okugenda Kampala omukyala okujjako ng'alina amuwa protection amuwa obukuumi ne Nabbi yagamba nti emirembe gigenda kujja mu nsi nga bino ebyokutya tebikyakola tebikyaliwo wala yamushiyanna rakibu omuntu atandika okutambula min Sanaa ekifaananyi kye yakuba Nabbi omuntu ave Sanaa Hadramaut min Sanaa ila Hadramaut ave Yamani Sanaa agende Hadramaut distance impound government ave Kampala agenda Arua nga la yakhafu illa Allah wa dhibu ala ghanamihi nga atya Allah yekana ne omusego oyinza okulya embuzi ze kitegeeza nga emirembe gikoze eki gize era kino saagala waliwo n'abo walimu abakiyingirira asoma wano katono n'akyesibako nedda kitwale tulina abaana mu bisulo ffenna twabazizaayo abaana mu bisulo
mubalina wano ekabojja ku Female Campus bagenda ne bamahramu abali na bisuusa bali ne bamahramu kakati vana ne kwekyo betwasindika okuba ebyeyo abali ne bamahramu kati kiriki nti je mwabateeka mubesiga abantu mwabakwasa abantu bemukola ki tonzaga nti tumuyina namusindika mubakifeesi bano bajja mukatanga okakasa nti bwabaayo yeetaaga protection yeetaaga obukuumi nga waliwo amudefendinga nti singa waliwo ekikoze eki ne bano bemuteeka kusomera abali ku Female Campus e Kabojja abali Nabisunsa abali ku Mariam Hayi abali ku Sumaya mwabateeka mu mikono gy'abantu abaki abatuufu kati nammwe abatuwadde bakyala bammwe abatuwadde bannyinammwe abatuwadde bamaama bammwe mukakase nti mwabawadde abantu abatuufu era insha Allah taala tujja kubabaddiza nga bwe mwabatuwadde. Okay. Kale alhamdulillah okusinziira ku budde ndowooza olwaleero katukomaawo tusabe Allah tuseeyo wiiki ejja tunaaba tukyali ffenna insha Allah ku Monday ku Lwokubiri wiiki ejja naye okuwangula Chapa General Enterprises bagambye nti atwagalayo abalala babiri abagenda okwewangulira Mazaali Guide bibuuzo tukubuuza bibiri byokka kasita obitta nga angowangudde nga tufunayo abalwanguzi nga babiri so enamba kabaji bateereko tube 0758 bwe mbaserebidde yeye yennyini 16677 osobola okukuba kati ne tukubuuza ebibuuzo byo bibiri bw'obitta basi nga gwe olindirira simu tayimu eri kukugamba nti jangu onone enkata yetuulyo eti naye ojjayo ko n'abagenda okusitulirako kyandibadde kirungi bw'obajja n'akamotoka oba pikipiki ng'eneesobola bisibako obulungi naye tojja leero tujja kutegeeza njagala akubye essimu ogambe nti halo bakyetereeza halo ekyangala 0758 kuba essimu naye nga eddoboozi towuliririza mulya TV wabula awuliriza mulya essimu. Halo 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 salamu alaykum Mariam wa Nabikolongo wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mariam wajiseka olina limu Mariam Sekende wano Nabikolongo seka Yasini Mariam ani Sekende kale seka kakubuuza ekisooka Mariam Sekende like Mariam Sekende Mariam Sekende mbudayo products nga nya nga zabanafa bachapa General Enterprises ina ko sabuni bamwita batya bamwita Jama soap bayina ko noodles bazita Nara noodles then bayina ko ekiriti bakita stories bayina ko butto Ramasani butto bamwita Ramanzani Ramasani butto Ramanzani butto moddamu mutereezi Ramasani Ramasani kale sekalidda ekyakituuse tumuleke tumubuuze ekyokubiri butto wetala Ramanzani kale Mariam tukuwadde Mariam ekibuuzo ekisooka okituuse kati kino kyekisembayo wajiseka Yasini ng'ayagala gumubuuza kino kyekisembayo bw'okigwa oli mufumbo seka Yasini yali imamu wange nateete nga mwagala nnyo omuzikiti gwe nateete tawuni mosikwi bikwataganya bitya wanze kyembadde njagala okugamba nti bw'okigwa ng'omwami akubemuko ku kibooko omubuuza ekibuuzo kigamba sabbuuni obunga ayoza bannaffe abacapa gwe batuleetera ayitibwa atya
Wanji? Sabuni obuwunga. Ayoza. Aletebwa bannaffe abacapa. Ayozya amasoofu. Obuwunga. Gulinisini simanya gulinisini. Mariam bye sula bulungi biganye. Biganye tuveeko tufune omulala. Seeka kino kye ŋŋambye ekyo kekimulemye maamuma wange nno kasako kenyiriga omwesiibulidde ekyange yakituuse naye kino gwe omugobera kino kiganye katufune omulala wangi. Halo ebyo tubagamba munnange tugenda kujjako. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bw'olemera ku TV tugenda kujjako. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Amanyi ani? Ono mukungu Abdallah Kyebando. Ono mukungu Abdallah Kyebando. Mukungu Abdallah. Yes sir. Mukungu Abdallah. Ekibuuzo? Yes sir. Butto. Yes sir. Banaffe abacapa gwe bakuleetera. Ayitibwa atya? Bamuyita Sunlight. Bamuyita Sana. Bamuyita ati? Bamuyita Sana. Cooking oil. Kale. Salamu alaikum. Siba bulungi. Alaikum salam. Siba bulungi. Biganye. Seeka. Abantu lenga ebintu katufune yo ajja. Wanji? Hello? 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 Hello. Munange baako. Ani ono? Zainab Rajab. Yongere eddoboozi. Zainab Rajab. Oli ludda wa? Ndi Kayunga wa Kiso. Kayunga wa Kiso. Ekibuuzo? Butto bannaffe aba Chapa General Enterprises gwe batuleetera ne bamubunyisa mu Uganda yonna ayitibwa atya? Zainab. Butto ayitibwa atya? Salamu alaikum. Seeka. Oba siddamu kubuuza. Kale balekere Seeka. Seeka baabo. Omulala akuwa essimu. Halo? Taliyo. Namba yeeyo wansi gy'olaba 0758 1666 777 kuba okuba ebibuuzo byawe nnyo. Kale tukatulabona aji Mariam nkomyewo. Mariam? Ze Mariam Setembe nkomyewo Seeka Yasini. Mariam laika wegala nnyo Seeka Yasini kakati Mariam. Ye Seeka Yasini. Kankwebulize nze ebibuuzo. Mbuuza munnange. Butto bamuyita batya abacapa gwe batuusa? Bamuyita Ramasini Butto. Bamuyita ani? Samasoti. Ramasini Butto. Ramasini. Ekigambo ekyo kispelingi? Ramasini. Kispelingi? R. Eri R-A. R-A-M. Mariam, salamu alaikum. Ulira nti agezezaako tetujja gezaako bino ebintu nkata nnene tetujja gezaako bugeza tuwe batuufu. Halo? 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 Kale ebintu ebyangu Wanji? Hello. Naam. Assalamu alaikum.
Alaikum salam. Yegwani. Yenze Aisha Yunusu nkomye wegula airtime yaweddeko ku simu yange. Aisha Yunusu. Oli ludda wa? Ndi Kasubi. Butto abachapa go baleeta ayitibwa atya? Butamu nawe kabutako. Kabuto kazibu. Chaka chusa mukabutto nawe bambi nkwegayiridde. Kakati kakukyusizemu. Kakukyusizemu. Yenkyusizamu bambi. Programu eno giraba bulijjo. Iye muri lunaku. Yogera amanya g'abano bolengera mu studio. Amanya genkola ki? Bano fanga botulaba mu studio. Amanya gaffe. Oya Haji Ali Kinobe ne Seka Yasini omuwati. Mbamanyi kubangira bide emyaka 10. Kale ekyo kiyise kabakubuza ekyokubiri. Kankubuza ekyokubiri. Yes Seka. Kabuto kanganye si kyekyo. Kabuto sikagala kalinya lizibu. Akampwanchi. Uliriza. Bwe bayita bu noodles. Bu noodles buno. Buno ndoze linya teriyabise. Buno bu noodles buno. Banaffe abachapa batuletera buyitibwa butya? Amakuloni gogamba Seka. Amakuloni ago gayitibwa gatya? Amakuloni. Waji? Ago makuloni. Kale bagayita batya linnya ki? Bagayita linnya ki? Amadozi. Ani? Amakuloni. Baranadozi. Baranadozi. Bakwita ni erinnya lyo? Aisha Yunus tumuwadde. Tumuwadde. Yogera namba y'essimu. Soko ngere namba y'essimu airtime ajja kuggwako. Enamba y'essimu. 0701. 0701. Otyo. 421. 410. Oli Kasubi? Ndi Kasubi bannange Baseka mbagala nnyo Abdussalam. Mu dakika ezisigadde njala obulira abantu bano mugye exercise book muwandike products zino ez'abacapa zokka zetugenda okubabuulira. Ekitegeeza leero tufunye omuntu omu. Tufunye omu yekka Aisha Yunus. Bannaye tulina butto ayitibwa Rinsan. RINSUN. Rinsan. Oye butto. Munaffe gayisa amakuloni. Noodles zino ziyitibwa Nara. Ozikavayo bulungi. Nara noodles. Tulina sabuni anaaba ayitibwa Lanzo. Lwakuba ayinamu ebika ebyenjawulo ne kale ez'enjawulo naye ayitibwa Lanzo. Sabuni ayoza nga wa muti ayitibwa Jama. Sabuni ayoza nga wa buwunga ayitibwa Toss. Ekibiriiti tukiyita Solio. Omuzigo tulina Tiri ne Kasuku. Baking powder yono wa chapa mandashi kwoteeka ne Prestige margarine kabejja tozesire kyendese ekyo yinza okubaga ndi kati muntu osobola ogenda ku dduuka n'ogamba njagala ku bintu bya chapa ogenda okwate disiti ogenda njagalayo ka butto njagalayo ka noodles njagala ka Prestige obiteeke waka tunagenda okubuuza ekibuuzo bw'onoobanga olina kimu ojja kufuna 10 kati gwe biteeke waka. Tukusibude tusinkane wiki ejja insha Allah. Naye byebibuuzo banaffe aba omukeze enkya insha Allah ku Lwokusatu ne ku Lwokuna ne ku Lwokutaano essaawa awo nga 1:35 awo ez'okumakya mu mukeze bajja kubanga bakubuuza nabo ebibuuzo. N'olwekyo tulindidde
abawanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ours, Spready, taste it and love it. Prestige Margarine.